that beautiful smile. Okay. That smile for our winner. Yes. Thank you. Let's move. Ground TV, 100% entertainment. You are the Lord. Abate katsonda, aye katsonda, no musinde, aye katsonda. Daudi asinzene na mukwe, na wabulo mulabe we Goliath, no lagama ni go, kamlebe bamasa, wamani, Yesu, wamani, kasoda wamani. Balamsiza kabanda wabalungi amanya gange bampita Praise Wisdom ndi mu senior 3 era ndi wano okutwala omukisa guno bebaza okutuberawo webati bungi okunkulisaayo njagala okwebaza essomero lyange in general njagala okwebaza Dr. Bosa daddy wange mami wange yadde taliwo wano njagala okwebaza mikwano gyange njagala n'okwebaza Katonda kubanga bino byonna bibaddewo kubanga Katonda at first zine mpaka wezajja
kubanga manager wa Ghetto Kids yazitugamba naweerezayo link yange. At first wezajja twali tulaba nga tebiri serious ne tuwulira ensi gye bali tugambamu gye tuli ogendamu nga tulaba ensi ebeerayo bikompola bintu ebityo nga tukiddemu naye ne tugamba anyway buli kimu Mukama yakikola. Kati ne tukola ku nteekateeka za passports ne tubikola then nga tulaba we batuweereza we batugamba mutuweereze kino nga wetuwaayo mutuweereze video we bati nga wetuwaayo tulambuze eggwanga lyo ne tugenda ne tulambula bye tulina mu ggwanga lyaffe wetwamaliriza then ne batuweereza invitation ne bagituweereza nga tulaba we biri serious ne batuweereza zitiketi ne batugamba kati nga mwenda mugenda kujja era nga mwenda ne tulinnya ennyonyi ne tugenda. Ndi musanyufu nnyo kubanga nti nakiikirira ensi yange ekyantwalayo okukiikirira nsi ggwanga lyange era mu mutima gwange nagamba ngenda fuba olaba nga wensobola nti eggwanga lyange siriswaza kubanga abantu abasinga they despise African countries balowooza African countries tezirina kyezisobola kukola naye nagamba I will make sure eggwanga lyange nfuba olaba nti nditeeka on top. Era nga we mumanyi tebyali byangu kubanga communication tezibadde nga nnyangu ne bali aba Russia tebamanyi luzungu boogera lulimi lwabwe bibaddemu bizibu nnyo okumugamba kyoyagala okumugamba kyotegeeza nga kizibu because they speak their language tebamanyi luzungu ate kati ng'omanyi oluzungu nga balina engeri nekye bakutunuuliramu olinga alaga nti olulimi lwabwe lubi like ebintu bwe bityo. Era byonna Mukama yatuyambye n'okutuuka kwekyo ekifo kubanga nga bo abazungu sijja gamba nti ne baleka abazungu baabwe abalala ekifo bakiweffe ne baleka aba China ne baleka baneiba baabwe kubanga waliwo n'ensi ezabadde zineiba zaabwe naye babadde eri wansi nga oba olaba makisi zaabwe ziri wansi ne baleka baneiba baabwe ne bawaffe yabadde Katonda kubanga tebyabadde byangu kyensobola kugamba. abatulaba TV, Seruka TV, emikutu gyonna tubalamusiza nnyo. Amannya gange bampita Noah Kibuuka nga mbeera Kampala Kawempe Goba. Ekituleese wano olunaku olwaleero yapafominga bulungi nnyo era ne tukwata ekifo kyakubiri mu Afirika mu Uganda. Era abazungu bali beewunya nnyo Uganda okuvaamu amaloboozi ag'enjawulo kubanga Twezi yagezaako okuyimba amaloboozi ag'enjawulo ge batawuliranga nako. Ekyo ne tulaba nti kyayongerwa okuteeka Uganda yaffe waggulu era ne babeera basanyufu nnyo okulaba nti Uganda beeyongera okugyewuunya nti erimu talenti ey'amaanyi. So nga ekituleese twagala tusanyukire wamu nga Uganda okujaguza nga Uganda kubanga twakwata ekifo kyakubiri mu Afirika yonna. Members of the press and neggwanga lyonna because kati manyi eggwanga lyonna erya Uganda lindaba. Tuli wano we want to celebrate muwala wange ono Praise Wisdom. Seyanjudde manya I'm Sam Bagenda aka Dr. Bossa aka Ojulu aka mangi nnyo and from the Ebonies. Omwana ono Praise, I first met her on one function some years back, on a function
nendaba talent gye tulina mu ggwanga ey'amaanyi ennyo ne ŋŋamba nti omwana ono ajja kuvaamu ekibala. So that is when I liaised with the father ne tugamba nti Praise tumukwateko, tumusupporting in any way okulaba nti she gets to the top. So mbadde mu bulamu bwa Praise ever since ga okumulaga stage, okumuteeka ku stage ennene ngeza Ebony's naki bwe bityo naye nga it is all in support n'okulaba talent egenda oku kati nga ffe kakati tugenda tuvaayo, twagala okuvaayo, kati twagala okuleeta ku talent abaana abato ate gwe mulembe oguliwo. So Praise has always been doing wonders. She has been performing on big stages ngera akola wonders. So I'm not surprised that she was one of the finalists abayitibwa Russia ku competition ene yaliwo, and twebaza nnyo Praise okuba nti yateekamu her all n'asobola okuba nti atuuka okubeera the second. It is not an easy thing. Nze mbadde mbifollowinga, I was updated performances na biki byonna bibadde bigenda mu maaso. So naye nga muli mpulira essanyu Praise kubanga mbadde mulaba. She was unique all the time, but of course in competitions walina okubaawo asinga addako naye in my own eyes I saw Praise as a winner. She has represented us so well as Uganda at this age. Era tumusuubira mu bingi nnyo. Praise mwana ate n'empisa nazo omanyi zitambulira n'ekintu kino. Bw'otaba na mpisa, you can never go. Tolina gy'oyinza kutuuka. Empisa out there bannange kintu kikulu nnyo. So it has also helped Praise move because she's still a student, akyasoma, but she's a humbled. I mean, her fellow students can testify. Ku ssomero era ali humbled, era ali down to earth, and this has helped her shoot down. And this is what I tell the youths out there. Nti obuwombeefu bujja kutuusa wala nnyo n'obanga you are so talented, but obuwombeefu obwo, that modesty ejja kutuusa wala nnyo, and that is why we are here celebrating this young girl. I know tagenda kukoma wano ate kyenjagala okumugamba Praise, she's already a winner. The fact that you wali nyenyonyi n'ogenda no representing a whole of Uganda, n'ogenda ku an international stage, you are already a winner. So Katonda akutekekera ebirala bingi nnyo. You have made us so proud, my girl. We are so proud. Well, erinnya nze Mato Mahmoud Musa, the manager admissions, marketing and promotions, and the head of co-curricular St. Andrew Kagwa Gombe High School Kawala. Praise Barbara Chibuka Jasomera. Ndi wano okukiikirira director waffe wa Gombe Education Service Owekitiibwa David Chwala Imale mukuyozayoza muwala waffe olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko, ate era n'okumuyozayoza okukiikirira eggwanga lyaffe Uganda. Era ffe ng'essomero tumwenyumirizaamu. Ng'essomero tuli committed ku talent identification, support, and also okulaba nti abaana bano abalina talent bw'ajja nga alina talent ate tubaako kye tumwongerako. Praise ono can testify nti ffe omwana bwe tumufuna nga ze
tukubuuza kiki osobola okukola outside class kuba tukkiriza buli mwana ali talented era bwe tumanya kyosobola okukola that's when we start supporting you. Tulina fully equipped music room ebayambako okulaba nti baba bakipinga mu talent gye balina ate n'abantu abagaidinga. Twagala okumuyozaayoza ayinza okuba teyawangudde naye ffe ku lwaffe muwanguzi kubanga mu mwaka gumu wabanga yasobola okuwangula Miss Bukedde kubanga ye Miss Bukedde mu mwaka gumu ekyo no kikulu nnyo bantu bali bakikubirako mu ngalo bayizi banne ate mu mwaka gumu era n'alinnya ennyonyi okugenda e Russia okukikirira eggwanga ne Africa okutwaliza wamu ate era n'agenda n'abikola njogera ennaku zino bwegamba. So twagala okumuyozaayoza n'okuyozaayoza eggwanga wabula twagala okusaba okwebaza ennyo taata we ekyamazima omuzadde abaddewo nnyo abadde atukeepinga updated essaawa yonna ate n'okulaba nga amutambulirako okulaba nga tafuna bulabe bwonna oba oli awo n'okutataaganyizibwa okuva ku mulamwa oguba gwamututte. So twagala okuyozaayoza ssebo n'okukulisaayo era n'okusaba nti weeyongere mu maaso okusapootinga omwana ono. Ffe ng'essomero tugenda keepinga on nga tukola loolo yaffe ate ne bakadde baffe bano ba Dr. Bosa okulaba nga nabo bw'abazze eno babaako sayidi gye bayambako okulaba ng'omwana agenda mu maaso. Tukulisaayo nnyo nyabo praise twagala okuyoza era n'okusomero wonna ddayo tugenda kukolawo enteekateeka bwenti mu ssomero ate ekuyaniza oba twakuyaniza owangudde wa Miss Bukedde ate kati ng'ova kulinnya nnyo kukiikirira ggwanga ne Africa. Mwebale nnyo bannaffe bannamawulire media houses zonna tuzeebaza olw'opromoting omwana ono kubanga wakati mwana ono nga talent ye vaayo mubaddewo nnyo mubadde empajiruwaga media houses ez'enjawulo ndabawo NBS ndabawo houses endala mwenna tubeebaza mwebale nnyo temujjanga okwo tubasaba mu continuing ne kyemukola kyamaanyi nnyo mwebale.